tulabye abakyala mufuna nnyo endorsements mu ggwanga lino naddala music industry okusinga abasajja naye seerabidde right now waliwo battles ezigenda abakyala ba industry yet mutwikinga nnyo woman empowerment n'ebintu ebifaanaganako tugereko ku abantu babiri mpe ku ndowooza ekigenda mu maaso ku Sheebah ne Singo ne battles ezigenda mu maaso ng'abakyala balina music battle music battle is not bad. Music battle ekuyamba kumanya wa woyimba kubona ogenda ku stage n'oyimba nga Singo n'okikuba Singo is a performer, a live performance. So bona ogenda ku stage n'okikola abantu bajja kutegeera yoyo, bona ogenda n'oyimba nga Sheebah bajja kutegeera nti oli Sheebah. So the battle is healthy, there's nothing wrong. Era wemutegeera Cindy akola sobola kino, Sheebah asobola kino. And I think we already know. We don't know. What do we know? We know. King herself. She's a very good performer. Ninga bagambye Nokia so singa iPhone. Checha asakawo kinywa. Kadde bo bulunde bu. Checha asakawo kinywa. Kukinaki? Bintu birimu yani yasookawo. Ambuza kuza. Chi. Nokia ne iPhone. Ninga birimu yani yasookawo. Era bagamba tirisomo. N'emirembe gikyuka. Era baganda bagamba bono ne bozadde. Akupe mu manozina. Naye njagala kubuulira. You need to understand. Waliwo tulina okuweera respect. You need to give respect where it is due. Both women or ladies or the artists are talented, but one is more than the other. In one way or the other. Oli ayinza okuba yasinga kwambala obulungi. N'abeera nga yasinga kwambala ebyakabi. Naye nga buli muntu alina wasingira. So with stage performance, she's a killer. Who? Cindy. So Singo badde performing a program, let's say battle set. Stage is the one performing there. Kubanga zombi njagala nazo zifiringa nti waliyo Irene asobola okuba live music ng'asina ayimba amutuulira wetu entertaining. Nengenda kuya Sheebah nengenda kuya Cindy ne Cindy n'amanya waliyo abantu abamutunuulira nga mutuufu appreciate what she's doing in live performance. See recording. Live performance. Look up. Cindy, I love the way she performs. It's not like looking up to omuntu nga tukikomya. Kale tomanya kumaliza. Yes, tetugendako. Tugenda kutondeka tufune ekibuzo ndoza kimu okugamba naffe. Tugende ku endorsement enebali. Tutunuulira engeri ebintu gye badde bitambulamu, tunuulira obundi zino brand engeri zigabamu abantu oba zifuna abantu ne balina okukolesebwa. Nti batunuulira abayimbi abaliko ekiseera ekyo ayitulayo obadde nga tobeera mu ggwanga wafunite okugunyingira okutinti abayimbi. Mukwano ndooza kyenyinza okuddamu buli muntu waliwo kye bayita a brand is a brand. When you're building a brand olina focus on in music it is self-service. They have come ne balonda Irene Kayemba because she's an artist, a mother, who can add value, but through music. So kitegeeza balina ekyenjawulo kibanda si nti buli muntu bamusayinira because bamwagala mu bwagazi because bamwagala ayambadde bwereere because ulinga strings ezimu connections Irene kuna zino deals. You know, having connection is the best way. The best social capital omuntu gyayinza okuba nayo yokubanga actually omuntu gyayinza okufuna mu nsi ekisinga obukulu social capital. Gwe bwobeera kyali wange ekisinga obukulu. Tugereko ku endorsement eno Irene yazze etya era ogenda gibenefitinga mutya ogenda benefitinga etya abantu abandise ba fans. Sookera ddala endorsement benefiting etya buli wamawulire ali wano alina kyafunyeemu agenze ne package. Kitegeeza olunaku olwaliro Irene buli nnyumba ya munnamawulire biblical product agituusizaayo
bwaba sabuni atuse bwaba buto atuse mu White Star Magic magic detergent atuse mu nyumba yeyo amacorn spaghetti fortune spaghetti atuse buli maka gamu n'amawulire so kitegeeza omulimu gwange gutandise nti gagenda kutuukayo ngenda kukula difference then ekyokubiri nze nga Irene bwemba nga nze mu kitundu enjogera products za kalongo okuba nnyo which is better than okulaba tibya kalango abasinga ba falling out ne brands naye nga tumaliriza ba falling out ne brands ebiseera ebisinga nga tuwulira ebintu bingi nnyo ogenda kikoze okulamu oba falling out ne brand ng'abasinga falling out. Number one, I'm a brand that is having a structure. I'm a brand that is signed under Kips Music Revolution. It's not like Irene, I immediately wins. I have a team that is running Irene. So I go by the team. I go, suggest, they sit and evaluate. Yes. Akasente kofunye siri avundi wasinga bimbi mugira kafunye ne bino byonna nakuze bikule. Yes. Mudene mutugamba mufunya akasente nenga just masaka nojanga mukaba ate. Gerinde kinanda. Kale sebula abantu babakola. Abikanja batula anje. Katonda sibo. Few weeks back, over few days back, Diamond Platnumz yabadde wano. He adored the chameleon. Naye ate wetutunula wano wetuli. Kirabika bannaffe beekuba bweku. What kind of synovial field is missing to make the industry flexible? I think at every stage there are challenges. At every stage there is success. At every stage we learn from each other. So stage ya music we tuli mu Uganda. Ne walala wabaddeyo. Bibaddeyo walala yonna. Tulabe Tanzania bibaddeyo. Mulaba Diamond Platinum wano temumanyi kyayise temumanyi gwayombye naye it is like abooluganda bebakubagala ebitate bikola ki? Yes, I think it is normal. Kale, your last words to your fans. My last word to the fans, banaye mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kunjagala. Irene Kayemba, I'm seated here because of you people, the media house, our fans bange banange, thank you so much. My family, JW family, my family, Kayemba family, my children, thank you so much. Mwebale kunjagala mwe muntu sizana gayi wange muntu sizana. We have seen that she is doing exceedingly well. Maybe last how many years? Last 2-3 years you have started that thing. We have seen we are closely following her social media and all. Her follower is also going up like anything. So we decided let us support this lady. So that's the main reason. Okitegedde bulungi nti bamulabye emyaka gino ng'akola nnyo akola bulungi ekumuleese. Thank you, Mr. Semwanga from Vision Group. You've asked me about the plans, the ones we are laying to make sure at least we don't disappoint our client. Plan yange njogere mu Luganda mu Luzungu. Okay, my plans are very many. However, I would say as Irene Kayemba, I'm a mother. I think I'm going to influence so many mothers out there. And through that, I'm going to use Mother to Mother, which is the campaign I'm going to run with the Groomer Girl Foundation. Number 2, my social media platforms. Number 3, number 4, 5, and 6, they're in plan. So you just have to be there waiting for what Irene Kayemba is going to do, and you'll get it the way you're getting it right now. Yes. Yeah. Any other question before we move to the one-on-ones? Well, I guess that is it. Basically.